NRM Masaka n'abooluganda lwabadde avuganya ku kifo eky'omubaka omukyala era Masaka eno Freda Mubanda batudde ne bakkanya bukuyege ne balonda Muwalawe avuganye ku kifo omukyala ono kyabadde avuganyaako Mukama gwe yajjuludde mu kulonda okujja. Akatyo k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM kataddeyo olwange ennaku z'omwezi 22 kwe kusenja okusunsula anaakwatira ekibiina kya NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ow'e Masaka ngono yagenda okudda mu bigere bya Freda Mubanda eyafudde ekirwadde kya COVID-19. Kati ab'akakiiko batudde mu maka ga Freda Mubanda e Masaka ne balonda Muwalawe Freda Nanziri ngono omugenzi abadde amuyita ssenga era ne bamwanjulira bannakibiina mu maka g'omugenzi akasangibwa ekyamuyimbwa mu disitulikiti y'e Masaka ngono yagenda okuvuganya ku kifo ssenga we ekyabaddemu. Abadde akulira kampeyini z'omugenzi nga ebbaale Mudasiro yayanjulidde bannakibiina kya NRM omusika ono era ng'ategeeza nga yamaze dda okukwatagana naye kubanga bazze nga bamwekenneenya ng'agenda kutwala bulungi emirimu gy'ekibiina mu maaso nga ssengawe bw'abadde. Era nze nga kyamaani w'olukiiko ne ttiimu yaffe twatudde mudda ne tuwaga era tugenda kutandikira we tubadde twakoze eki ono abagidde banna NRM okubadde Asimwe Robert abasabye abalonzi mukwano gwe babadde balaga Mubanda kase tikati baguze ku Muwalawe anaku nnyo tumufiiriddwa wabula ate tutwala omukisa guno era okwaniriza aze kumukiikirira aze mu bigere bye. Akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Masaka retired Major Joseph Mugerwa ategeeza ng'ekibiina bwe kibadde kitannafuna anaddawo ate ng'obudde buweddeyo. Mama wange Frida genda olwane makazi nga Frida bw'abadde alwana. Mu kwogera kwe Nanziri Frida asuubizza nti agenda kutandikira senga omugenzi w'akomye. Ndi muntu w'abantu ab'oku kyalo bayinza okunjulira. Njagala abantu ate nsobola. Bannakibiina abalala bakunze bannakibiina bannaabwe okuwagira Nanziri kyokka ne basaba abalonzi obutamukanda nsimbi nti kubanga tazirina omugenzi yabadde nazo. Bandi muyambe ne banoonya akalulu bani batatandika mugamba atereetayo wano ssente ate wano byetaagisa. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kati ye akwatidde National Unity Platform NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Sentamu akalulu olwaleero asibye akawenjeza mu disitulikiti y'e Mbarara asoose na kusabako mu Nyamita Cathedral katukutuuseeko nga bwe bibadde. Robert Kyagulanyi Sentamu nga tannagenda kunoonya kalulu k'obwa President mu Mbarara asookedde mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'ebyamuyisizaamu okuva lwetandika kampeyini n'okwongera okumusaba amuyise mu bulungi. Okusaba kulembeddwamu Reverend Father Trace Jedeus nga ye pastoral coordinator mu ssaza ly'e Mbarara akubiriza bannayuganda nga bajaguza ennaku enkulu okuba abeegendereza ate bayambe n'abateesobola. We are expected to visit the poor where we can, to feed the hungry, to clothe the naked, to visit prisoners. Basimye Kyagulanyi olw'okujja ne yeetaba mu misa ey'okwebaza Katonda olw'ebyamuyisizaamu n'oluvannyuma ne bamusabira emikisa Katonda amukulembere mu lugendo lwe. Oluvannyuma Kyagulanyi ne banne boolekedde Mbarara nga batandikidde mu Lubindi wabula ng'eno poliisi emuganye okuyita mu kibuga ng'emuyisiza mu makubo malala. Asimye ab'Erubindi okumwaniriza wadde ng'abamu babaganya okutuuka waliraale ng'abasabye bamulonde kuba Pulezidenti asobole okubafunira akatale k'amata n'amatooke. Nze kukiikirira oyo omusajja akeera ku makya n'agenda n'alima amatooke ge naye ng'amatooke agenda okugatema nga bagasaza ebbeeyi. Oyo akeera ku makya n'alunda esiteeze naye nga tesobola nakwerera baana be. Ngenda kukiikirira oyo avuga bodaboda naye nga bamukwata buli lunaku. Genda kukiikirira abaana ba ghetto. Owa Kyagulanyi akalulu, owa National Unity Platform akalulu, oba okawadde akalulu ng'olonze Uganda ewa equal opportunity buli muntu. Eno wavuddeyo agenze mu Mbarara City nga laale badde ku kyalo Luti n'asuubiza okubayamba ku misolo gy'agambye nti gyandibanga gibeewanisa emitima nga bannakibuga ky'e Mbarara omuli n'okussa bbeeyi y'amasannyalaze n'ebirala. Bannayuganda be baseera amasannyalaze ate nga bwe tugatunde mu ezebweru tugatunda ku layisi. Abo be bantu benza okukiikirira. Olaba ambuleera ate bw'omala okutiikinga tovaawo sigalawo okuma akalulu nesunze okomawo wano nga Pulezidenti wa Uganda omupya.
wabula alaze obutalumativu olw'abawagizi abasaze eddiiro Pulezidenti Museveni bwe yabaddeho Imeggulo n'agamba nti kabalinde mu kalulu era wano bannambalala bamutonedde ebirabo omubadde amatooke ente n'ebirala. David Tamale yakusakidde Green of Lwabukedde TV. Kakati poliisi ateeridde Matereke n'avuganya ku bwa pulezidenti ku tiketi y'ekibiina eky'FDC Engineer Patrick Oboya Muriat mu bitundu ebya Mityana, Kasanda ne Mubende. Kale nebadde egezaako okumukugira okugenda mu bitundu ebimu gy'abadde ategese enkuŋŋaana. Okuwenja akalulu Mityana Power kutandikidde Zigoti gye bamwaniriza mizira n'okumuwa ebyokulya n'ebyokunywa. Wano wasangidde ne poliisi yabadde mulindiridde ddawa n'okusikaŋŋaana muguwa kutandikidde nga poliisi mulagidde okwamuka ekifo kino kyokka Power ne yeeremeera n'asaba abantu akalulu wakati mu kuwaga. Ayolekedde mu bitundu bya Mwera wabula nga yakatuukayo poliisi ekubye tiyaggaasi n'emugaana okweyongerayo era Power n'aleka mmotoka ye n'alinnya endala n'agenda okuwenja akalulu. Mu bitundu bya Kitogo mmotoka y'emu eremereddwa okuyita mu kkubo eribadde bbi ekiviiriddeko omubaka wa Lukungiri Roland Kajinda okutabukira poliisi egaanye okubayambako ate nga bw'obedde balondoola. You use your car, let your car help us and we move away. How many cars do I have? There are many. The 2 vehicles going to pull 1 vehicle. No, we know you are to leave us here in the bush. Yeah, and the work of the police is to keep law and order and help omuntu wa bulijjo. Oluvannyuma ayolekedde ekibuga Mityana mu ngeri yeewunyisiza poliisi kuba yabadde mutangidde ne bagumbulula ne tiyaggaasi ne yeeyongerayo e Kasanda. Enkyukakyuka ejja ku ggwanga lyaffe. Njagala kubasaba mulonde akasumuluzo saba Kyakabaka awangaale. Sabasajja Kabaka awangaale. Ye Mubende Power afulumya emmotoka ye n'akasuka emisanvu gya poliisi mu bitundu by'e Katabalanga n'ekiddiridde kubadde kulwanagana era tiyaggaasi n'anyookedde ku ssundiro ly'amafuta erya Kobiru n'amasisi mu bbanga okugumbulula abawagizi be abadde bawaga. Ye Jeno Henry Tumukunde asaasidde ab'e Kayunga olw'abantu abalusulamu akaba mu Septemba wa 2009 bwe baalemesa Kabaka okulambula Bugerere. Ndowooza mulimu gwaffe kutereeza ebintu ebyo bireme kuddamu. Kayunga ngimanyi nnyo erinayo abantu ebika 5 mu bimeka mu 2. Nandyagadde buli omu amanye nti nze ndi omu kubo kubayimiridde abategeera kusinga omuntu yenna. Bino abyogeredde mu tawuni y'e Kayunga n'ekangulumira n'asuubiza abaayo okubazimbira obutale obw'omutindo n'okubateerawo ebifo gye basobola okukuumira abaana. Okutuuka omwana lw'anaasobola kutambula, bw'oba omwana alina ekizibu olinnyayo n'omulaba naye naawe n'akuwa ebbanga n'ogira ky'okola. Anestiaze ne Saulo Wokirya bekusakidde Green Lwabukedde TV. Na bino tubisoma mu kataliiko nfuufu. Gavumenti egumizza nga bwetagenda kuzza ggwanga ku muggalo n'esaba abantu okwongera okugoberera amateeka agatangira COVID-19 okusaasaana.